Omuwendo gw'abantu abaagala okukola DNA gweyongedde nga bino bikakasiddwa omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunnamuggwanga Simon Peter Monday bw'abadde ku kitebe kya poliisi e Naggulunga eno gy'ategeereza nti abasajja 95 ku 100 bagenda ku internal affairs nga baagala okukebera endagabutonde z'abaana baabwe. Weekend wedde twakafunayo abantu 94 abazze ne beewandiisa baagala kukola DNA. Abantu bandibadde actually kusingako bano waliwo binatuula nabo wansi nengezaako okuba kansolinga ne babivaako. Agamba nti kubagenda okukebera endagabutonde 3 bakyala so nga n'abaana baddukidde gye bali okukebera oba abazadde be balina be batuufu. 95% basajja abaagala services zino za DNA. Ne tubeerako n'abakyala batonotono nabo baagala kuzuula abaana baabwe oba bataata baabwe be batuufu. Then ne tubeerako n'abaana abaagala ku finding out oba bataata baabwe batuufu. Tomala kabeera excited kangende nogenda nokola DNA kubanga ojja kugwawo ekigo. Abantu abasinga obungi abagenze ku DNA 98 results zivaayo nga si nnungi. Monday era alambuludde ku mitendera bannansi ba Rwanda gye balina okuyitamu okufuna obutuuze mu Uganda. Oyo LC akuandikira ebbaluwa eyo nga wakamala okufuna eya LC weyongerayo ku LC2 giso alina okuteerako nini ku bbaluwa eno. Agamba omuntu yenna alina passport y'ensendala atagenda kuddamu kufuna passport ya Uganda nga n'abaagala okufuna visa za Amerika abasabye okuwaayo ebiwandiiko ebituufu ate baleme kusussa budde bwe baweereddwa. Tochupula ebintu nga passport, tochupula ebintu nga diplomatic notes. Bannayuganda 305 baloopye Christian Asimu amanyiddwa nga Don Chris nannyini Skyping ku kitebe ky'ensonga z'omunda olw'okubafera. Don Chris wona woli oveeyo okomewo eka oje tutule wansi twokere kubanga kati bano tuwuliriza side emu yokka. Monday agambye nti ssente ziyafera ziweza akawumbi kamu obukadde 4 era nti yafuluma eggwanga ng'ayita ku nsalo y'e Malaba. Bali lwenda abakasasula ssente mu Skypings. So bwana Don Chris wona gy'oli jangu tutule twogeremu tulabe engeri gye kusolvinga issues ezo. Monday alabudde bannayuganda obutamala gawa ssente zaabwe bantu okubakolera ku nsonga z'okugenda ebweru. Agambye nti minisitule y'ensonga z'omunda ekuŋŋaanyiza passport 1500 ezirina visa abantu ze baleka ku embase ez'enjawulo so nga n'abasaba passport abasabye okugenda okuzifuna. Bw'oba basaba passport naye bw'oba tonaba kufuna message tutuukirire. Mutebi Sulaimani yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.